ebigambo byolisanga ku property ngeri mu nsiko nga tekuli kagambo seero ebyo byokka ebitegeeza nti watundibwa naye tewali mutawaana. Okay. Bino ebirala byolirabako not for sale oba for sale tebirina kakwate na kubanga watundibwa wate watundibwa wabula biraga nti waliwo enkaayana, waliwo obutakwatagana batunda. Kati wali ubuza nti bigambo ki ebiyinza okubanga bitegeeza kutunda ate nga tebiriiko sale gyebiri buli lwolaba ekizimbe nga kiriko property of Equity Bank bank property saagala kuneminga banks property of the bank property baba tegeeza batunda teri bank yakwayalinga property ya muntu yalemereddwa kuzasula ngate yo tegitunda kati buli lwolirabaawo era bateekako ne namba bank property 07 omanya nyini yakkiriza nagiwaayo either mu kukkiriza ng'ategedde nti yakutundibwa oba nga tategedde ate noone yagitutte naye atunda naye kyekyoka ekitabaako nkaayana era tekibaako kigambo for sale bo bamanyi abakitegeera era abasuubuzi ab'amaanyi mu Kampala ebyo ebizimbe babiguze nnyo babyagala nnyo kubanga tebavuganyizibwa abalala abatabitegeera tebategeera nti ekyo baba batunda gwe buli woolaba property of bank ekyo ekigambo kivunule nti wano tutunda ate okitegedde bank property kiteeke mu lulimi lwo kitegeeza nti wano tutundawo ate teriiwo akaayana yakkiriza era ne namba y'essimu ebeerako kati bino ebiriko for sale oba not for sale kansooke kubiriko for sale wano tutundawo awo manya nti kyamusuubuzi yagulawo era naye atundawo ajjeko amagoba era nakyo tekiriiko nkaayana kati ekiriko not for sale nakyo baba batunda naye nga kyokubaako enkaayana ekiriko for sale nannyiniwo aba atunda naye nga talina akamutawaanya ate kati for sale ojja gisanga ng'eri ku nnyumba not for sale ng'eri ku nnyumba naye ng'ennyumba eriko eka 3 kitegeeza eno gye batagitadde ye abalamuza balambula enyumba yokka gye bakola ki bagading wasobola okwebuuza eno ye abalamuza baba balamuza just enyumba tebanaba kutuuka kugitunda ekyokubiri omumwanya ogwo togumenya oba otufiiriza ssente mpitirivu era accident kakati for sale not for sale wabaawo nkaayana mu parties ez'enjawulo kitegeeza nti ettaka ly'abantu bangi abatannakwatagana era tolisanga nga batte mulamu ng'ettaka lyalitaddeko not for sale nga ndi mulamu empapula nzirina olisanga agala kugeza kuggwe ku kino nga yali nnyini lyo yagenda omugenzi kati n'alirekera abantu oba baana oba baganda be naye nga tebannatuuza lukiiko kati omu ku bo n'akola ekyobujagujagu n'ateekako kaviti ey'ebigambo naye tekitegeeza nti oba n'atula ne bakkaanya kaviti zino eza bulijjo si za myezi ebiri ku mukaaga kati ekyo kyo ekya not for sale kiwanga emyaka egi bw'olisangako obupande bwe bumu mu myaka 3 yes kubanga wano mu Buganda tewaliwo famire ekugamba nti tuli mu kutuula nakyogerako naye kankiddemu nti tuli mu kutuula kukola kampuni butya bwe tugenda kuddukanya mugenzi be yaleka wano kampuni ziba mu kutuula kukola ngabana tugabanye tutya naye ebyo ebintu bye tugabana tuba naffe twegabanya nga we are getting divided as well era tugamba nti tugabana tusigale nga tuli bumu abayindi ambabulira experience y'abayindi omuyindi bw'akola ebintu bye n'afuna eka katugambe emaali ye nga eka za ttaka 10 bw'aweza emyaka 50 bazaala abaana batono omu babiri ng'ayita abaana be babiri nga bagamba buli omu ajjeko eka 2 wayagala ku 10 nga bajjako eka 4 ye ng'asigaza eka 6 bw'aweza emyaka 6 ng'addamu ng'abayita mumbuulire ziri 2 ziriwa nti anze taata
kati nakazaaza amwe mu kitundu ziri eka 3 n'ekitundu nti ate gwe nze nakazaaza ako kitundu biri kitundu percentage gye muzaazizza yabawa ku zino zagenda okubongerako yasigaza 6 kati agabako endala 3 kati oli azaazizza ekinene ng'amukwatira 2 ng'azimwongera ono azaazizza ekitono ng'amukwatira emu kakati yali asigaza 6 asigaza mmeka asigaza 3 3 bwaweza emyaka 75 ng'abayita zonna azibawe naye zibaakaka kwakkulizo kamu ekisooka bagenda kumala ebbanga lyonna nga buli omu alinazize era azibawera mu percentage ekyokubiri nga be bamulabirira kati abaafuuse mutabani waabwe bo kati be bamuzaala ekyokusatu bwafa ebyabwe byonna bibajje muno bakomawo ne babigatta ne bifuuka kampuni emu netandika okutwala emaali mu maaso enjawukana ziri zivaawo ne mudda ne mukola mahindula metta naye kampuni eyo shares buli omu zayingira nayo zisinziira ku bungi kibwe yagasse ku bye baamuwa kitegedde eyazaazizza mu eka katugambe eyafuna 3 kitundu nga kati alina eka 10 eyafuna 5 nga kati alina eka 8 eyo percentage gye bayingira nabo ne bakola kampuni kati kampuni eyo ebeera y'abaana n'abazzukulu baabwe abaliwo n'abalijja kyokka buli omu ku baana baalese nabo bajja mu kampuni muno amagoba dividends nga bakola ebyabwe ebiri ebweru wa kampuni ebyo bye baliwo abaana baabwe abazzukulu boono kyokka ku mugabo gw'obuzzukulu buno abaana bali ne bwe baali babavuddewo be bazadde ku guno bajja kubaako nabo ebyabwe bajja bireka ng'ono taata waabwe bwe yabibalekera mu ngabana bwetyo era abayindi buli family erina kampuni amagoba dividends ge bafunako ge gabaleetero ne baggulawo amaduuka ne baleetero ne bakola ki naye nga ne mu kampuni eri ewaabwe asigala ku bank account sente zijja kakati wano mu Buganda ffe tubadde tusinza bannayuganda abalala bonna ettaka olw'okuba nti nno ettaka buli afa ligabanwa bugabanwa bajjajjaffe baali bafuna ettaka baafunanga bagabanira mayiro omuntu omu alina mayiro abaana be baazaala olw'okuba tebaatuula kampuni kugenda mu maaso mayiro baazigabana bo ne bagabanira mu hekiteeya bazzukulu baabwe be bazadde abaana olw'okuba nabo tebaatuula kugabana hekiteeya baazigabana bo ne bagabanira mu eka ffe be bazadde ab'omulembe guno bakitaffe kati ye generation gyendiko olw'okuba tebaatuula kugabana eka ezo bagabanira mu half acre kati ffe bazzukulu baabwe tuli mu decimal ne decimal tezikyawera edda kye bayita 105 yatandika ya decimal 15 kati olwaleero 105 ezze ku decimal 11 n'ekitundu egenda paka ku 9 olwo Buganda esaanawo ebeerenga eweddewo bulungi kitegeeza nti ffe okuva eri tuzze tutema kati tetukyasobola kugabana hekiteeya tetukyasobola kugabana eka tetukyasobola kugabana half acre tetukyasobola kugabana decimal 15 tugabana decimal 11.5 eye ploti ya standard era eri gye njogeredde gye twasooka ng'omuntu okumuwulira nti omwana wa batte yafunye ssente n'agula ettaka oli n'abuuza nti yaguze kyenkana ki nti yaguze 10 kiba kimuswaza kati tekikyaswaza kubanga tuse tolinze for less oba w'amaanyi kati okuba n'ataano ku 10 nnyo babuzabuza byaguzeewa ate oba yo yennyini ya milioni 10 nti awo okuva ku wali wa 10 awo kumpi yo yennyini ya milioni 10 so ekyo kitegeeza ki ngenda kiddamu sequence eyo mbatuuse ku kyempito kuba tugenda kuba tuweddewo bajjajjaffe bwe baatuula mu ndagaano y'olwendo okugabana ettaka baagabanira mu square miles abaana be baazaala bwe baatuula bano nga bavuddewo ne bagabanira mu hectares hectare emu erimu eka 2 n'ekitundu n'obuntuntu obutono abo abaagabanira mu hectare abaana baabwe be baatuula nga bo bavuddewo baagabanira mu eka abo abaagabanira mu eka bwe baatuula
ngabo bavuddewo abaana abwe batuula okugabana bagabanira mu half acre waliwo ekiseera ng'ekya half acre kikola gwe wali oliddeyo kye bayita quarter acre kati webava mu half acre ku gondi kwota teyajja abakota bo tebandoza olutalo lwa kinaana lwatwalakwota olwava mu half acre twayira mu decimals katuli mu decimal tuli ku 5 ku 10 ate twalagira mu decimal 15 tuli ku 10 kye bayita 10 ku 5 ekyapa ekisookerwako kina decimals 15 kati kye bayita 10 ku 5 decimal 11 n'obutundu 5 tugenda tufunda bino byembabuulira bwe tutaddeyo ne twesetinga abaana abaffe generation eno beezaala bagenda kutuula nga bagabana decimal 5 ate nga kino kidduka kubanga emyaka ebiri emabega decimals ezo zibadde ku 12.5 webale nnyo katuyingira 11.5 ya tujja kutuuka ng'owamaanyi alina decimal 5 kyekitundu ekya 10 ku 5 eya leero nga twogerera ku 5 ku 5 ina kati gyeziri nabiri mu 5 kwa kati generation tenaba kutuuka zikyaswaza tukyakirira bwe tunaatuuka we zitaswadiza half acre yali eswaza musajja omuganda half acre kubanga bakugeregeranya jjajjaawo gwe wakadde atali wala nnyo naawe yabadde na mayiro gwe werota ne half acre kati jjajjaawo ye yabadde ku 10 ku 5 bw'onoobeera ku ki 5 ku 5 so tulina naye okuzaamu abantu amaanyi ebyo bisobola okuvaayo ate ne tuddayo ne tugaziwa tutya kati tukoppa kiri sequence y'omuyindi omuyindi yalina eka 10 n'atandika ozigaba nga alina emyaka 5 agenda okufa ku myaka 9 nga zizadde eka endala 10 abaana be yagabira nga balina 2 kati abaana abo nabo bagenda bakikola bwe batyo ziddayo ne zeegatta bo be bagenda mu square ya mayiro so abantu abawulira olulimi luno mukomye okwefundiza ku buntu obutini twefundize ku bintu binene wabadde obuuza nti lwaki okutunda kati buli ttaka buli wamu kubanga abalina gye tulaga ettaka fact of production fact of production eziri basic ziri 3 land labor capital no land labor entrepreneurship nti ettaka amaanyi n'obutetenkanya ebyo ebisatu ettaka amaanyi labor n'obutetenkanya entrepreneurship bw'obaako n'ekimu ebisatu ebisigadde osobola bifuna bw'otobaako n'ekimu katonda yakulyaza amaanya tolina ttaka tolina maanyi tolina butetenkanya katonda yakulyaza amaanya oli mulema oli kiwuduwudu si kiwuduwudu oli mulema katukikomyawo ebisatu oteeka okuba nga olinako ekimu abazungu mu myaka gye tuyita egyali license egibasindika okujja okutandika okunoonya be balina okuteeka mu makolero gaabwe ettaka lyaggwaawo ne amaanyi ne gabaggwako ne bafuna ensi ezaali zikyali enjega nga zirina ebyo byombi zirina ettaka zirina amaanyi nga bo basigazza butetenkanya kati obutetenkanya bwe bubaleeta ne bafuna biri ebibiri ekimu kiteekwa okutuusa ku bisatu kakati ffe ekimu kye tulina wano ttaka tulitunda tusaanyaawo n'ebibiri oba tokyasobola kubifuna naye nayogera dda wano nti ekyennaku ffe ettaka tutundirako ne amaanyi ate obutetenkanya butono ate ekyo mujja kiyita abajereze omwana w'omuddugavu ebintu bibiri byabadde akyasobola okwewaaniramu ekisooka ttaka ate wano mu Uganda ffe tulina enkizi eyo ekyokubiri maanyi kati obutetenkanya butono kyova olaba nti wano osanga alina ebyo ebibiri amaanyi n'ettaka ate mwavu asaka mmere so nga omuzungu obutetenkanya bwokka bwabimuwa ebi leba n'atwala yabwereere n'ettaka n'atwala firi paka lwe yakolamu ebintu bye n'alituddiza kati twali badde tulwana ne bino ebibiri ne twongera ku butetenkanya bwaffe kakati tutunda tukwata ettaka ne tulitunda
ne tutakomaawo ne tukwata n'amaanyi ne tugatunda